aba Orchard nange sibategeera naye mbalabira ku YouTube nga baclaiminze ennyimba zange nti sikkirizibwa zimonetizinga nnyimba zaabwe the Orchard disputers nange disputinga ne bamala ne bazinziriza ne baclaiminga kati nkikooye bansumbuwa nemala neneewozaako nnyimba zange nze nayiiya nze na yimba nze muyimbi bweba vidiyo naye ne bagiclaiminga kale vidiyo ezo ffe tuzeekolera ffe tweteramu ssente ffe twefaako twerwanako naye oli kale najja naclaiminga vidiyo yo kale kyewuunyisa tewaliwo copyright wana ennyimba zaffe ne tuyifulumya nga bufulumya kati nga bwe bateekayo oluyimba ng'osanyuka busanyusi ne kati tumanyi naye ate kati kiruma nnyo okuba nga otaddeyo ennyimba zo naawe ofunemuuko ofuneyo ku kasente ate oli naaclaiminga nti ki nti lulwe UPRS luli ye yali esolooza mu nnyimba zange naye ate UPRS namala nenzibajjako era ne bazijjayo kuki ku migundi zaabwe zonna zonna ku platforms zaabwe zonna zonna ne bazijjayo ne bazinziriza naye ate eno Orchard sigitegeera esinziirawa okuclaiminga ennyimba ezange ze neeyiiza nze siriiko nti banjiyiza nti oba eyanjiyiza yatunda nenzeeyimbira nenzikola ne vidiyo ebinyo byante byennyini kuba biba bigezze okusukka ku byaki bwengeri gy'oclaiminga oluyimba lwa munno nga tulinaako buyinza n'omugamba nti nno tojja tokkirizibwa kumonetizinga luyimba lwo kufunamu ssente kibinnya aba Orchard mbagamba nti nze ennyimba ezange ziri gazetted ndi mukazi mugezi balowooza omanyi tuli bafala era tukyali bafala naliko fala nga sibimanyi naye kati siri fala ennyimba ezange nazirigisitaringa muziveeko mulekeraawo sinayagala genda wala nkyabagamba ke mwalyako abaalyamu mwalya bakola batya naye kati kino ekiseera kyange ennyimba zange ziri gazetted mu mateeka na buli muntu yenna amanyi bawadde weeks 2 tugende mu mateeka copyright eyo yatuweebwa naye eteeke enforcing copyright ekole gavumenti erekeraawo okukola obukozi amateeka nerekaawo naye eteekemu enforcing amaanyi akulaba nga amateeka gaffe gakola naffe tusobola okuganyulwamu.